budget ya Rema Namakula budget ya Rema Namakula ndabye security nga yesinga kubagambye gwe balaba yenna ayina ekimemeya azenga asaze ekimemeya bamanyo yo timu akisinza kusanyusa emmere yo mugenda kulya emmere ya kusindisa bigere musindisa bigere kubanga nayo budget ngesinga ko sene zalode ku mmere zikola bake enkota za matooke zino ziri bisa okimanyi ezo sente ezo eziri kugundi ku mmere zisobola okukola embaga z'abantu babiri naye kati tukyali ku mmere naye raba makeup agenda okukola Rema makeup okusinziira ku budget efulumye agenda ava mu nsi z'ebweru jukira Rema yalina mukwano gwakola makeup gwe bayita Fiona Kirabo kati yasenguka nadde Nigeria oyo bamugambye totawaana bafunye omuntu ali special agenda okuyoyota obunya bwa Rema bw'omatama agenda okuyoyota obukoowoko ebisige naye bamutaddeko miliyoni ndaba miliyoni 5 banange Rema anyiize naye kati ono ina kyekimujja egundi kyekimujja wa ina kyekimujja abantu no bayinza olowooza byanjwanjo naye budget yino ffe twagifunye era tuli ba mukisa okuba nga tugikulagako kati ni wano togizuuminga nnyo kalyanga abateesi bangi naye nga embeera bweto bweri security baesira basinze diteeka ku security ajanga yambadde obupati oyabeera timu Kenzo kyeneebuuza owa ina lwaki ava e Saudi Arabia owa ina Saudi Arabia katonda yagiteekako yagisaako amafuta ag'enjawulo n'agamba nti yewasinga kuba n'ebitambaala ndaba bivudde ettake naye zino gomesi zonna kudiibuda kuwerere akyusa emirundi 12 Rema agenda akyusa emirundi 12 yalaba olugoye lwa Princess Diana ku mbaga ye omugenzi oyo Rema olugoye nzirabako wano ayinako engoye 2 ezefaananyiriza olwa Princess Diana luli mbukadde bumeka ne remote isizanyo ekyenjawulo ekiriwo balaga nti buli lugoye lwakyusa ne style y'enviri ekyuka kyekitegeeza nti agenda kuba n'enviri omanyi waliwo abatugaa nti enviri z'abakyala ezisinga ziba z'abafu nti bayibona abafu zino ziva Brazil obuviri abakyala mumanyi obuviri bwa Brazilian ku nviri buli lugoye lwakyusa akyusa enviri n'engatta akyusa n'engatta akyusa ndaba akakondo kano ka inchi 9 agenda kyusa ateke mu kakondo ka inchi 6 naye bannange Rema otiisiza ku mukolo guno otisiza kyekirala wano obukowekowe nabo bugenda kugira ku mmeri tebugenda kuva muno mu Uganda obukowekowe buno mbula bugenda kugira ku mmeri n'okimanyite eri abantu lavayo kati bazimbi omutimba batoyiza mutazimba Rema nawe atumanyidde kati bali bagamba ne omwana nze katoloza omukolo ngwagaza ki gwe toyiza obukowekowe nti bugira ku mmeri simanya gino mukufu gigira ku mmeri earring gigira ku mmeri kakubuuzeeko Haji Issa Musoke ali mabega omuteesiteesi omukulu nese bunyamuza tumubuuzeeko nti ka budget tukalabye nesi namanya ate banena ngero kubuuza ndi simanyi oba zino za Rema oba neza sebunya zegasse kuno kuba ndaba sente mpitirivu nnyo kayango olinga akyalajana nti abantu bo tebalabye budget yeno si byanjwanjwa budget yino weeri naye nga tubasuubize buli lunaku tugenda tukusomolerayo lero tubadde tukuwa ku nviiri bukowokowe nze kintisiza security kuba manya abavubuka ba timu Kenzo abeesuuza ogenda ku mukolo bagambye ajasaze ekimemeya bagenda kujjako omusaayi ekinkumu weyo nenini namba agenda kujja ku mukono guno ogwakwanjula kwa Rema olunaku lw'enkya tugenda tukubuulira emmotoka omukulu gyagenda omugabira kikaaki ezitowa sente mmeka tola nti eyambuga yali ya bbeeyi yaleeta Ferrari ne Rolls Royce amuza akubye emmeeza tugenda kusomolerako ne sayidi eri kuba nakendabyeko wano nakadda sayidi eri wa mwami naamuzano tatudde ssebo ekanzu yo kuba eyine mu ggwanga erimu gyeva ye Egypt Misiri basenga nja babulira omuwendo tujja babulira omuwendo gw'abasenga atafunye kaadi oli wakufa muganda wange nga tweyongeddeyo kazanyirizi Mmese ayina byayogera ku Rema ne Kenzo agamba Kenzo ye yasanyuse Kenzo mulekawo olw'ensonga omukyala Kenzo gwalina okuwasa olwedde ali mu kya 6 primary ya 6 nabwekyo ye yasanyuse n'agamba Rema genda primary ya 6 abana emyaka mikejo Mmese ekisesa ali timu Kenzo naye tebo gye bamutaddeko bamuwa kadi na bamuteeka ne ku tebo ezaki ez'okumwanya naye wulira byayogerera Rema Nicholas bituwo tuwulire tweyongereyo mu maaso nze nali mulaba nga tasaana Rema kubanga Rema age difference yaabwe ntono nnyo kati omukazi mu Uganda alina okufumbirwa omusajja ng'amusinga emyaka 15 oba 12 kati Kenzo mu myaka 5 ng'ali ne Rema ajja kubeera jjajja okitegeera ate nze mukulaba okwanga sirabangayo muntu yenna alina mukisa mu Uganda mu nsi yonna nga Kenzo omukazi n'akeera ku makya n'anoba n'akulekera ennyumba n'atagamba ndi mpaako 50%
oyo mwana alina omukisa gw'amaanyi nnyo naye era kansuubire mwannyinaze bampa ne kaadi naye simanyi gye yagenze oba nanywerayo kubanga omusajja ng'alina akiiza endala 4 n'ofuuka ow'okutaano oba mugumu naye nga ye Kenzo alina kubeera bw'atyo talina kubeera bintu byakuwasa ng'akyali mwana muto kuba Kenzo akyalina bubebi bungi bw'alina okusinkana eyo mu Amerika Russia gy'agenda asinkana abantu banjawulo tannapowa kati yeetaaga omuwala in fact kyenyinza okugamba omukazi alina okufumbirwa Kenzo alina okuba ng'ali kati ng'ali mu P6 ali mu P6 akyali muto nnyo ayinza okuba ng'alina emyaka nga 11 kati awo Kenzo bw'amusanga aweze emyaka nga 22 afumbirwa ne basetolinga kuba ne Kenzo naye ajja kuba akoze eki ajja kuba apo ye ekitegeera kuba kati Kenzo akyambala buno obupale bwe buno obulaga embabega akyayambala obupale bwe bujiini bwobwo zikanvasi ekitegeera kati Rwema tayinza kuba na musajja bw'atyo naawe omusajja omuniga atuuka ku ekyo ayambala empale ng'alinga agyeyambudde tayinza kubeera na muntu bw'atyo era alina kufuna bali abasajja abakulu bahaji bamutwale babakola ki baba bamuwasa nze Mpulyambu yasangayo omuyimbi bwe Mpulyambu ababyogera abayaye mu kibuga muno mbu yasangayo omuyimbi ewuwe mbu n'avaako waya n'asenguka n'agamba kyonkoze kino Rwema kaŋŋende mbu n'agenda n'ataka okusula eyo Makindi eyo wansi eyo mu studio ye ate ne Mpulyambu bagamba mbu yamala okulaba ekyo mbu n'ajjamu n'ebifaananyi bya Rwema mu studio oyo ne Mwese Bontwe abatamumanya limyaka gy'abalagadi Irene Namubiru Peter Sematimba waddamuko ayina ekibozibozi nzijukira we baali bakyalina omugenzi Padde Bitamba kosa ne Amoti ye kuba yali ayinamuko katabo singa bali ng'abaleka bebasenga yagenda mu meeting ng'abateeseza ng'abawulira eyo nga bo bananti bafuluuta tebasoma